Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, Twina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel, gwazaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 77588681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working.
What a surprise. I have my workmate who share the same date. Madam Naume, if you are there, please come over and we celebrate together. This is your Kwagaranga konjije wetula nenoza kwe situlelanga wama kakumbo kaliwo wakadduka omusala wakalagana yete wakakwata zijukira lwe wakaba ng'olalyakakakubo era tewakakwata okunakunange figa mpolampola songa ogenda mulufuna yadde ekisowa kiraba tewayimirira yadde watya wasigala mitwala gayeselemakuliba nange wetula endowooza kwetu yokoze olw'erinnya lyange wetula endowooza kwetu atajukira anyoyo atasiza zesiriza kumwebira enaku atajukira anyoyo atasiza zesiriza kumwebira enaku you
atasinza tesiriza kumwerabira ennaku zange esasira muliwa Come on,
That's what you love me, so please, that you love me right there. I know you love my baby, straight, superstar in Uganda. That you become what you are today. But they might turn that to our only one who sees that. Hallelujah. Okuva ku tano nya bana yakambe BETINAH product soda anangirize bawo soda nina ile bantu bange waka sura naye mukama mwebaza olunakulwayo mwebale byokujja nange nyengombaniza nga 17 December tulina Nsima Festival banaye mujemu bangi tugenda kubeera ku National Theatre mu parking lot okuva ku makya oba ku kyaki sala busazi n'abaana waliwo ebyokuzanyisa y'abaana bawasing castles face painting bitiro na 17 December tugambira ku National Theatre mu parking lot okulingira abato omutwalo nga kwe kulino n'ebyazensi byabwe bonabona ebyokulya abakulu bitwala ebiri ordinary bitwala 5 VIP n'akakadde abatego mukama benyo omukisa Mr. Johnmarie. In the second start of Imperial Royale. Naye bannange Katonda gwendogerako tayuwa byemuyimbako bituufu nnyo tangayinza kuswala bannange mwebale kujja nenkuba netonda ne bambi ne mujja mwebale kujja. Pastor Richard and the whole table. I have Pastor Richard, I have Pastor David. Yeah.
Most of them have had their share. Others were still on the queue waiting okugabana kw'ekyo. Naye kubanga Yesu talekerera abantu be bannange najja
omukazi nemutaasa nemukwata netugenda mu ddwaliro nemutwala ku poliisi netukola statement netuddayo waka nangamba Betina mbonyewonya ekimala naye nga bananga omusajja yamuzaalamu abaana kanakanda akali ku mugongo bali bakebaseeko nga tebafuddeyo bakafa oba kyekikatuukako baagala byabwe nangamba nze omusajja yamuzaalamu nga looyo ali mu kibuga wakati awo akola emirimu naye nga yamuleka mu nyumba ng'agamba si leva ye afunye abamugwana afunye ekilasi ye naye ng'omukazi oyo akeera ku makya agende yali mu wansi mu kisenyi atembeya mmere mu katale nga bwatembeya bamuwaayo 3,000 n'azisevinga n'asasula akazigo mwasula nangamba the reason why I'm still going nti ndi very assured nti abaana bange bajja kunywa buugi bali ekyemisana bali ekyeggulo naye Betina singa ovayo nompayo capital bambi wompa capital mbamaze nali ngamba obagambye eki kubanga nange sinzaali obulungi ennyo famire gyenvaamu yeyoyo bakwetetenkanya mukama yatuyambye otuuka wano bannange nangamba mpa emitwalo 2 nze ntandika okola bizinesi genda kuddayo okutambula ku makye nnyo nemubuuza ebiri ogenda gikozesaki nti ngenda kulako ennyaanya nguleyo obutungulu nguleyo entulo mbipange ku varanda yange wano ntunde ebisa abaana bange nguleyo n'amatooke nteekemu ebinyeebwa tulye bannange nenzire waka nengabantu bannange netufuna emitwalo 10 nemutwalira naye ku 10 gye namuwa mitwalo 5 kakaaga yazisasula mu ddwaliro omwana yali yakoseddwa neebaza katonda tetwagenda mu ddwaliro lyamaanyi kuba totali tulina ssente neebaza katonda nti omwana yawona omukyala yawona twamukebera emirundi gyonna nga talina siriimu bannange neebaza katonda wamugera omukyala ono waali but because of protection saagalamu kumwogerako kwekyo amateeka teganzikiriza naye kati mukyala w'amaanyi emitwalo enoba gye yasigaza obebeka nze wange sikyagula butungulu sigula nnyanya sigula wotameroni buli kimu akireeta kati n'abaana be basomera ku masomero agasobola mitwalo 35 lwaki tetwebaza katonda bannange tolinda gavumenti kuvaayo okujja kuyamba muntu n'olukumi lw'olina luyinza okutaasa omuntu mu mbeera kyalimu muneegatteko ab'emikwano olina abakyala ab'ekabulengwa ab'ewakiso iganga throughout the country bambi nga tetulina badonors ffennyini twekolamu omulimu muyimirira ne Blessed Betina ng'ayita mu buweereza bwe obw'okuyimba tuyambe abakyala bano basobole okusomesa abaana balekerawo okwekubagiza nze naawe tusobola kati Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe Twina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking.